Abalungi bannange mugamba mutya mujemaleko bassebo ne bannyabo amannya Nkosseeki Pulezidenti w'e Masaka City. Mukuliko eyo Lubaga North, Lubaga South, His Excellency abadde ayo Wankulukuku ne Namuŋŋoona, abalonza abantu abo abeesimbyewo abalonzi bannange, abantu abo mubalabire ddala. So weebito biri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu akyaddeko awo mu Bulange e Mmengo olunaku lwaleero n'akiika embuga n'ayanja olutabaalo lwe eri Ssaabasajja Kabaka ne Katikkiro wa Buganda Omukulu Charles Peter Mayiga. So weebito ebitambudde naye wabaluseewo amawulire ag'okusiiwuuka empisa gutusinze nnyo ayi beene Basserojja Okoota bwe bakuganya okuyita mu wankaaki wa Bulange mwogwo omulyango ogwa Nantawetwa. So bannange abakuumaddembe tetumanyi kiki kye mutwagaza tetunnaba kitegeera. Temulaba nti byonna mubikola naye bagamba Ssebusiru bwa njoka butta nnyinizo nti zo zinaawona. Temutankuula Bwakabaka. Ssaabasajja Kabaka byonna mukole effujjo, mutukube emiggo, mukole buli kimu, mutwale ettaka, mukole buli kimu, naye Kabaka mumwesonyiwe, Kabaka mumuleke. Bwe luba nga lwe lumbe olubatakulu olubatawaanya mujja kulufuna. Kale aveeyo buvuyo agambe nti ye olabe oyo tulaba nti amasannyalaze tulina ga 3 phase oyo 5 phase, mumuleke. Tugamba abakulu abali mu byokwerinda, Mwami Museveni bano abantu bakuwabya, ebyo byokola tebirya sho, be bali mu kugamba okukola oba abantu boolagira bakola birala. Ssaabasajja Kabaka mwali mukirabyeko budde ki nga bumugaana okuyitawo. Kale mmwe muyitewo, munalaba emizimu gye ginaabakola, munalaba kye bayita ebyobuwangwa. Ate nno mwesibe bbiri awe wantu gwe musajja gwe yakiiseewo ekimotoka, tetumanyi kiki ky'obadde ofa oba obadde oyagala kuyitawo oyagala tukoogereko. Byonna mubikole mutujooge, naye Kabaka mumwesonyiwe. N'akeera bukeezi n'agamba bugambi nti kwata wano ojja kkakasa. Tulaba nti olw'ekayunga lwali lutini naye luno ddyo lujja kuba lunene kuba abantu balina obusungu. Ate mu bikola wano mu Buganda tetumanyi kiki kye baabakola, abantu babasenza. Tekitegeeza nti nno nti ate abantu mubajooge bujoozi. Omugenyi tosobola kusinga nannyinimu buyinza, ekyo bannange mulina okukimanya. Kabaka tajoogebwa ssebo. Gwe tulaba nti olina emmundu zeezo naye abantu bajja ziyingira nga tebalina kintu na kimu, balwanagane n'abasirikale awo, emirambo ojja kulonda egiwera. Omwami oyo addeeyo, bino twagala tubibagambe mmwe ab'amagye, Mwami Muhoozi, Mwami Salimu Sale, abasajja baabo bagambe Kabaka bamwesonyiwe, abantu banyiivu. Ate nno n'ekikwewuunyisa tulaba nti n'aba NRM bennyini ekikolwa kye mukoze tebakisanyukidde. Banyiivu bya kitalo. Ffe tuvuddeyo tubibagambe, muli baddembe okukola byonna bye mwagala, naye ffe tujja babuulira amazima. Ekintu kye mukoze kikyamu era tulinze ababuyabuya oba abanaava banawooza mbu akabondo ka Buganda akakolombera simanya Mwami Kiwanda Ssuubi wandivuddeyo singa wayogedde dda, simanya Mwami Keefa mwandivuddeyo singa mwayogedde dda. Mmwe muvaawo nga muwoza Uganda, simanya Buganda yammwe mugenda Jezza nga bakola ebyo nga temubagambako. Bannange ekibi kyogerwako, ate ensowera ebwagalwa yebagwa ku bbwa. Ensowera webanga ekwagala ekugwa ku bbwa nebagamba bannaye ekintu kiri bwekiti ne bwekiti. Tulina kingdoms ez'enjawulo. Omuganda tasobola kuvayo n'agenda mu Ankole n'akola ekyo, tasobola kuvayo n'agenda n'amanyiiro ow'Ettoolo, ow'Ebusoga, owa Igbo. Bannaye kingdom ebeera kingdom, kalica ebeera kalica, tebamala gagyesalimbirwako. Abanyankole balina kalica eyaabwe, Abatoolo balina eyaabwe, Abanyarwanda balina eyaabwe, Abasoga balina eyaabwe, Abatuusi balina eyaabwe, Abahima balina eyaabwe. Oba tebasobola kukeera ku makya n'ogamba nti bagiggyewo oba ne bagizannyirako bannange.
kali kibeera kalica ngo tebiriiko nti oba oli NRM oba wa DP oba wa FDC kyemuvuddeyo nno muveeyo mwetonde ffe tubabuulira abantu si basanyufu so bannange byebyo kulwa Katonda n'ensi yange wangala beene bye.